Atazaalangako togenda ku kyeyo. Atazaalangako togenda ku kyeyo, sigala ewaka. Toyina nsonga lwaki oba ogenda ku kyeyo. Gano nno ge magezi agaweebwa abantu abamu nga bagamba nti bw'oba tozaalangako toyina nsonga ekutwala ku kyeyo. Kati nno nze neewuunya abantu. Anyway, buli omu nga wayina entegeera ye n'endowooza ye, njagala twogerekka n'akatambi mwenna abakawuliriza. Mwe mumbuulire, omuntu okutandika okukola oyina sooka kuzaala? Bw'oba oyina ebintu bye weetaaga mu bulamu oyina sooka kuzaala okubifuna? Bw'oba oyagala emmotoka oyina gigula ng'omaze kufumbirwa oba ng'omaze kuzaala? Byonna njagala tubeere nga tubitegeera. Yenze Sheila Adita, subscribinga kwata kade buli video yonna ekutuukeko bulungi. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe ndi mu kukola. Abaana ab'obuwala bo bagamba tekiba kituufu mwana muwala kugenda ku kyeyo okutandika kukola nga tozaalangako. Katusooke tuteekawo kano akatambi ate era tusooke tukakubaganyeeko ebirowoozo. Nze mu bulamu bwange sigenda kumotivatinga muntu yenna kujja ku kyeyo nga tazaalangako. Sisobola kumotivatinga muntu yenna kujja ku kyeyo nga tazaalangako. Mukwano bw'oba ng'oli Uganda nga tozaalanga ku mwana, passport ogira ogigobako mpolampola nga ozaala. Bw'oba ng'oli Uganda nga tozaalangako, ng'opulaninga kujja ku kyeyo sooka ozaale. Ekisooka kya binnaali the moment w'otuukira ku kyeyo ofuna ekintu ekikwata. Emyaka gidduka, emyaka gye najja ku kyeyo gye nali muto, naye kati ntya n'okwogera n'emyaka gye nnina. Ekyeyo kikuyitamu n'olwala. Nze ekyeyo kyampitamu. Oyo COVID wa 2019 2020 akawuka akaddala ne kati nkyakayina wano. Nanafuwa amawugwe ate buli muntu yenna ali ku kyeyo nga tozaalangako ekyeyo kyakuyitamu. Nze ekyeyo kyampitamu omulundi gumu, omulundi omulala kyampitamu emirundi ejja ebiri nga nange nkitunulidde nkiraba bwe nti. Ekisooka kya byonna nanafuwa nze ng'omuntu nanafuwa. Nina emirimu gye nali nsobola okukola e Kampala nga kati sikyagisobola. Nze wano saana kusombula tulina steps nzoza za floor nga 6. Sisobola kutambula madaala ago kuva wansi mpaka waggulu nentuuka nga ndi mulamu. Era bwe ngatambula wano whatever tabagenda ne bagijjako nentambulako amadaala gano nenyambuka gulu nenkomawo. Enkya enkeerawo kyekiro nali sikeesa, nali nfa nga ngenda kwabika, omutima gugenda kwabika. Siri munene, siyina masavu, naye omubiri ngutuuzizza ebbanga liweze. Ebbanga liweze. Ale nze n'ekinnemesa n'okudda Uganda. Naye nalikoka naye omwaka guno mbaddeko e Uganda, mbaddeko mu vacation e Uganda, naye kalisaali Uganda nabadde Rwanda. Naye era saalwayo, era still nakomawo nga gundi yange kyatambula. Era mmwe abali Uganda mba mulowooza bano abaana bali ku kyeyo bakola nkwano nedda. Soka kyabe n'ekyeyo ky'abanafuya. Gali amaanyi ag'obutende ge bali bakolamu si ge bakoleramu. Era baba bagamba muno bakola, ekituufu kiri nti bakola lwakuba nti bakola baba ne hours nyingi nnyo ez'okuba nga bayimiridde. Naye ng'ekyokukola nze kati wano ekinene nnyo nkola 3 hours. Ekinene nnyo
3 hours mukwano ziba 3 good hours zenjogedde waneno nkola essaawa 3 olunaku naye blaza nga woziwulidde 3 hours non-stop ebera non-stop nze nanafuwa dda kati njagala sex nziremu ku maanyi nze mu bulamu bwange sex si kizibu kyange kubanga kutuuka ku ntikko yiisha ezolekteze nasooka okufuna nange olyase kutuuka butuuse ku ntikko abaana bakuba obusabbooni wano akwamama nammwe abakuba emirundi emingi ate mwababwonoona ng'omuntu n'okuba akasabbooni olunaku emirundi 4 ne olyoka weekolokotta emirundi 4 ng'oli kuli okuuta ng'oli kuli okuttiza okuuta. Yeeyo nno vidiyo gye tugenda okuba nga twogerako mu katambi ok'olwaleero era ggwe agiwuliriza ogirabamu ekyamakulu kyonna bw'obanga ogiwuliriza gw'olowooza omuntu ono ayogedde vidiyo eyo oba akoze vidiyo eyo agikoze asinziira ku ye oba ku biki byalaba era nga njagala okubuuza mwe mwenna abaana abawala abagenda okukuba ebyeyo muli bazadde muyina abaana era njagala okubuuza bwe muba abamu temuyina baana njagala okumanya ki ekyabatwalayo. Nze nsuubira mu bulamu buno buli omu ayina ebigendererwa. Nze ali mu katambi ak'olunaku olwaleero nze siyina mwana naye nkubye ku kyeyo ebbanga eriwera emyaka 5 naye nnina ensonga zange ez'omunda ezandeetera okugenda okkuba ekyeyo. Natookera ku mbeera eyange gye mbeeramu nga ndi ewaka ne ŋŋenda ku mbeera y'obulamu bwange ne ŋŋenda ku byetaago byange nga nze omuntu ne ŋŋendera ku mutima gwange ne ŋŋendera ne ku public oba ne environment mwembeera teekako ne ŋŋendera ku famire gye nzaalwa. Abaana abamu basalawo okugenda okwekolera olw'ensonga balaba kyekisinga ate abantu abamu balina obuvunaanyizibwa ng'oggyeko obw'abaana yadde ebiseera ebisinga abantu balowooza nti okubeera n'omwana kwe kubeera n'obuvunaanyizibwa. Mulimu oli nga talina mwana naye ng'alina obuvunaanyizibwa oba ng'alina ebintu by'akola alina abantu b'abeezaawo. Abamu babeezaawo bazadde baabwe abamu nga bo beebeezaawo abamu nga bo balina abantu be balabirira nga baganda baabwe abamu ku bo nga tebalina bazadde beerabirira abalala ku bo nga balina ebyetaago nga bba abantu ng'agamba nze saagala kubeera mu muzigo okusinga we nnaafuna omulimu ogumpa emitwalo 10 kannoonye omulimu ogugenda okumpa emitwalo 80 mu myaka 2 mbeere nga nguzeeyo poloti nyongezeeyo contract mu myaka 2 emirala mbeere nga nzimbyeyo obuyumba bw'abapangisa manye nti obwo obuyumba bugenda kumpa ssente. Mulimu abalala abagamba nze okuzaala kansooke enkole ndyoke nzaale omwana ng'ebyo byagenda okukola bye bigenda omuyambako okulabirira omwana. Mulimu abamu abakulidde mu nnaku ennyingi nga bo baagikoowa ng'agamba nze sisobola kuzaala mwana muteeke mu nnaku ate nze gye nkuliddemu muteeke mu nnaku ate nze gye ndimu kansooke mmukolerere ndyoke mmuleete. Yadde ng'abamu ku mmwe muyina eno enjogera egamba buli mwana alina omukisa gwe ebyo byaggwaawo dda kankubuulire bakyala bannange omwana buli mwana alina omukisa gwe byaggwaawo dda. Singa buli mwana alina omukisa gwe singa abazungu be basinga okuzaala naye bo baakimanya nti nno si kirungi kuleeta muntu mu nsi nga togenda kumusobola tolina bugabirizi togenda muwa bulamu bulungi. Bo ne bagamba obeera n'omwana omu n'osobola omupangira obulamu gwe bwe wandibaddemu oba gwe bwakulema okubeeramu.
era saagala gwe ali eyo nga tonnaba kuzaala ogenda okukola nti olw'okuba okyalinda kuzaala. Bw'onoogenda ku makya n'olinda okuzaala nga Katonda yakutegekera butazaala, ogenda kubeerawo oleme kukola? Ogenda gaana otuusa ebiruubirirwa byo olw'okuba tonnaba kuzaala? Mugende mukole nga mukyayina amaanyi. Wonna ewali omukisa ogw'okufuna ssente gendawo, kasita oba nga togenze kutta muntu, kasita oba nga togenze kubba, kasita oba nga toyina bimenya mateeka by'ogenzemu kufuna ssente, mukole. Omwana alijja. Ate si buli muntu nti Katonda yamutondera okuba n'ezzadde, era si buli muntu nti alina kubeera muzadde. Mugende mwekolerere, abaana basangewo ebyo bye muli mu kukola. Abalala mumanyi okubuuza, okola byaki nga toyina mwana? Bw'ofa ani agenda otwala ebintu byo? Eby'obugagga tebibulwangako bantu babitwala. Biyinza obutatwalibwa mwana wo ne bitwalibwa abantu abalala. Ffe tubaddeko mu famire ze tuvaamu nga tulina abantu baffe bagagga nnyo nga n'abaana baabalema okuzaala, naye nga bagagga, ng'oli Katonda teyamutegekera kuzaala. Gwe olowooza ki Katambi kano alaba vidiyo eno?